birthday tuyina lero birthday tuyina nyingi nnyo mbadde njogera ne producer wange ndaba birthdays nyingi netugenda kujja maaso tuziseemuko so that has been Zizabafana for you King Dancehall wano mu ggwanga lya Uganda nenjaga ne ku battle ya Zizabafana ne King Michael ekino kyo tukimale kigwewo tumanyi ekyo kikoze ki tukitadde but moving on olw'ensonga z'obudde ate nga amawulire tuyina mangi nnyo ate n'abalaba bannemwe bali nnyo okundaga omukwano for all my friends my family my fans ababeerako nga mulaba mu ngoberere ne ku social media platforms zange that is King Smith ku Facebook, one King Smith ku TikTok, one King Smith wali ate ku Instagram, then oyagala shows ezili elaborated interviews is exclusive genda ku YouTube channel yange bagiyita Celeb Jazz with King Smith. We only jazz with celebrities tutuula ne twogera nabo ne tubakolako amawulire n'ogifuna mu dakiika nga 5 ng'onjogera n'omuyimbi omukusinga wano ofunako obutundutundu ate obijja kuba ate osangawo bulungi nnyo kale nina muganda wange nzizeeka ni Ykee Benda oba producer lero gobo osalawo kubanga amawulire go tuyina mangi olunaku lero kale katwogere ndowooza ku nsonga za Ykee Benda. Ykee Benda y'omu ku bayimbi abaddewo for some good time naye bannaye producer kyotankoze kale katukyuseemuko ku story because producer wange ngamba script ngivuddeko so twogere ndowooza ku Ykee Benda. Ykee Benda ya muyimbi abaddewo ebbanga yakulemberako ku Uganda Musicians Association teyakoma okokokakokka n'akola record label emanyiddwa nga Mpaka naye obuzibu bwa record label eno waliwo agiroga buli muyimbi gwasayininga either abomba oba bamumubbako oba yeekyanga kyesimanyi Ykee Benda alinako obuzibu oba management ye erina obuzibu ya Mpaka Records oba abayimbi basayininga balina obuzibu naye mugempulira nti Ykee Benda faama so buli nnimiro yakola ki alimamu kati abayimbi bano bo bagamba tebasobola kubeera na faama nga Ykee Benda bayinza okukola ki omugira ne bakola ki ne bagana nabo bafaama so Ykee Benda twayogeddeko naye ku nsonga ez'enjawulo still first of all federation etuuseewa akasente kano embalira yake egenda kubeera etya era izo sente bwe zijja ye nga Ykee Benda tumulaba nnyo ku federation naye tetumulaba nnyo ati actively ng'ali active nnyo nga bwe yali ng'akyali mu Uganda Musicians Association nga tannasuulawo ttawera ne tumugana twaga tutegeeremu n'akasente kano ekajja bagenda kukafunanga individuals obanga associations ez'enjawulo eziri mu federation ne tumugamba Ykee Benda oludo tuwa show like a big show Ykee Benda amanyi gwoliko why don't you give us a show bafani watubuuza waki totuwaayo show yekirala obwa faama nga bweyitiridde ku federation okyogerako ki so katugende wa Ykee Benda atubulire obwa faama wali ku gundi ebuli nnimiro agirimamu kuba tuwulira Kalo Nantongo ensonga zaki batuziresa obuzibu ne Lydia Jasmine ate tuwulira ate Nina Rose naye awo ate tuwulira ne bana abayimbi abapya kati ye ali mu bakulu ali mu bapya nnimiro ki gy'alimamu neri n'akasente bwe tukomawo tugende mu maaso awo ndyoke tugende ndoza mu birthdays ne June wrap up kintu kijjangu osirisa nnyo mbeerayo nga mbafumbira nzija fact nzija guno omwezi gwennyini ngenda bayingiza 2024 new music eyafulumye baluyita ki ekiriwo bale manyi ogenda tuyingiza omwaka ng'otaddemu kosa tewese emalawo ate tujja kujja wakati awo mu mwaka ogujja yama sente za federation kigambibwa zaafulumye biliyoni 18 gwengaliyo sikimanyiko ekyo sikimanyiko naye gana noonya omwogezi wa federation akinyonyole kiza kunyonyola kyesitamanyi bulungi waliwo byayitinga ne babegakawo naddala ku proxy ez'enjawulo nga kigambibwa mbwakyankala ne bayimbi bannabamu mu federation era wavuddeyo nze federation mwendi nkyali member sina kyabu bano abantu abamu naddala abalya na batakkiriza mu federation mugenda kukola mukyammwe ng'abayimbi okola nga bakkiriza mubeere ekintu kimu nga bwe mugamba unity byonna ebintu byonna bya time bikwase time nimba kyezikunyumidde omwaka guno gwenga gwe nimba 5 ezisinza okunyumira that's vibes vinka yeka bairando King Sir Fefebusi my baby olwange tonight Rema Namakula katumaliriza bigambo ki byasobola okugamba bakiza bali eyo mbagaliza bambi mwaka mulungi kuba kyemanyi guweddeko kati mugukulike era nga mbagaliza ebirungi ebisinga mugujja banaye mwekume mu festive season temufuna bizibu tetwagala fiira mwana yenna oba mukyala yenna oba musajja yenna
bami mwekume ate tulabagane ku side eri blood akataleke kakabayinza okumbuuza nga nkalese kigambibwa mbu kosa kyezimu ze walina performing ebweru wazisazaamu lwaki wazisazaamu nga tezinnaku sisazangamu concert ze bulijjo nino kale Ykee Benda is one of the disciplined artists bemanyi mu ggwanga lya Uganda. Tomulya nnyo mu skafo wenakuma omulya mu skafo yali looza Musician Association that is woman emulyako mu skafo yaliwo between sijazidda but anyways all the best. Alina akayimba bakayita My Baby kapya enyimba nange ezimu kuzisinza okunkolera omwaka guno list yange topping number 1 ndoza njagamba akayimba ka mwana mulenzi that is Dax Vibes ne mwana muwala manyiddwa nga Vinka remix ya Pretty those are one of the songs ezisinza okunkuba omwaka guno. Nja kujamba wa list yange mpola mpola as we come to the countdown y'ennyimba abiri wa 10 esinza okukola omwaka guno maasawo mu weekends jako naye twatandikawo countdown y'emyezi gye tumanyiddwa gye tuyita wrap up nga tukurapinga up amawulire agasinza okukola mu mwezi ogwo nga bwe gwali tujja tukujjukiza ebintu bino mpola mpola. Why? Because we know bannayuganda you move on very fast ate mwerabira naye waliwo ebintu ebira significant ebikoze amawulire nga kituufu eyo story we mwaka guno bonobo ogyerabidde oyinza okuba otukoze bubi nga naye weekozeeko injustice. So tugendagendako mu June wrap up. June nayo yalimu amaziga mangi yalimu entalo nyingi eŋŋumi okuyiwa omusaayi entalo z'ebigambo mu entertainment industry yaffe eno. So ladies and gentlemen, without further ado munzikirize tugendekoko mu June wrap up nagamba we set the trend and others follow. Kino kibalira mu kiranke Uganda kuanalyzinga mwezi ku mwezi. So even on Thursday I'll come to analyzing omwezi you know half of the year then tugende noza maso ne analysis yafe tusazeewo ku lunaku olwokuna ne tiimu ya pano y'abantu bengenda okuba nabo. So for now sokolabe mawulire ki agasinga okukyaka ennyo mu mwezi gwokuna and it's proudly done by one of my boys, one of my men, one of my workmate, one of my friends amanyiddwa nga Devi Saba Fumis. Katusoke tulabe June wrap up then tukomeo tugende maaso mu bajja Mr. Chagulanyi respectinga yafuna sente bwajja okwogera gye muli tagenda kwogera nga luli nga Bobi Wine owaluli ng'agamba bannange mujja ajja kubalaatamu akwate ne mu nsawo abagambe mu abayimbi bwe mutalizoninga muwedde naye nga ekikuŋŋaaniza federation tulizoninge namuyimbwa Bad Black gwe twali tulowooza mbu teyeerya ntama naye omwezi ogwo gwabimuliisa anti yavaayo ne yeetondera Dr. Kuluthum gumiisiriza olw'okumwogerako ebijweteke Aklam ne Kuluthum anti yavuddeyo n'agamba mbu ayagala neetondere mukazi we mubadde temukwata wali byengize kati nze nina ebyokukola bingi nnyo like mba nina ebirala byenzirukanya kati Aklam aba ayagala sorry sorry like kati nga kale ye Madam Kuluthum neetonda Kuluthum mwetondera olwa Sheikh Muzata olw'okuba nti Sheikh Muzata twali tumusaamu ekitiibwa musajja yali w'amaanyi nnyo so ku lw'obusiraamu n'eddiini era ku lw'okukuuma ekitiibwa kya Sheikh Muzata Madam Kuluthum Muzata nkwetondera byonna ebyatuukawo n'ebyayogerwa nsonyiwa. Kino kyaddirira Dr. Kuluthum naye Akram gumiisiriza okumuwawaabira ku CPS e Kampala. Mukyala Bad Black namuhaidde picture nemugamba munembadde nsaba okwogera ku linnya lyange kubanga yabadde anvumira bwereere kitegeera ate nze sivuma abantu mbawe ekitiibwa n'omuntu asembayo wansi tugenda mu geto okukola charity abantu mbawe ekitiibwa nanziramu nti ex-convict ye ali above the law kati katowa amateeka tegamukwate byakusanze waye n'ekirala muludde nga mulina obukuubagano bonna ne badnedda nze sinako kakubagano naye okugjako omukyala lwe namulabako nenyiiga alinako sijja kukola ku Patricia olw'omwana ali awo wa geto yamuwandikako omushada omwana yalwala namwandikako omushada bote. Omwezi ogwo gwe gumu era Kimenke Alien Skin naye yakunkumula Palasa omukono okukkakkana nga amukubye akavulu anti abantu abagenda ku Freedom City kaabula kata babooze ekifo mbwerugogo ate yo kyokka kyali weetaaga okuyingira kwali kumanya linnya lya muyimbi.
ebyali mu June mubitegedde nga Ykee mwalimu amaziga mwalimu ebigambo ebiddibwamu ebyabayimbi okwetereza mwalimu entalo z'ebigambo Bad Black ne Kulufumu then n'amaziga g'ebivulu nga bwe mubirabye so tetujja kusukka waawo nga bwe nagambye tulina birthdays nnyo lunaku lwaliro so many special people were born today ladies and gentlemen bwe oyagala okujaganya amazaalibwa go naffe aba BTM TV team access kyolina okukola kikimu kyokka genda ku Facebook page yaffe ya BTM TV otekeyo obubaka bwo tujja kuteeke mu kabox tujja kuba tujja tukole celebrating so all the way from King Montage Studios Shinat Amba happy birthday to you very wishing you all the best from the team at King Montage Studios. We wish you the best, nothing but love, peace and more smiles. You're such a brilliant woman and thank you so much for always being part of the team and supporting the team. So tukwagala nnyo era n'omwami atugambye tugambe nti nno akwagala nnyo agambye akwagala nnyo era akusuubiza okwagala naye nga webale kubeera mukyala mukozi webale kubeera mukyala atya Katonda. Then tulinawo omulala amanyiddwa nga Shirwati oyoyo munnamawulire ayina gy'akolera eyo naye twagala omwagaliza amazaalibwa amalungi ennyo kanfuna erinnya lye ettuufu ddala ddala nga bwe balyogera because saagala kujabulula Nasanga, yes. Shirwati Nasanga, yoli gwe bayimbako omuwala Nasanga atambula agiraagire kyala kirina ebintu ekyo naye Devi weesonyiwe Shirwati Nasanga. Otuma nnyo Mase ewa Shirwati bu message n'abutuusa mbulaba nga buyitiŋŋana naye weesonyiwe Nasanga kubanga Patrick tojja kubanga omulese bulungi. Kale awo nga tuvuddewo but anyways happy birthday Shirwati Nasanga, may God give you whatsoever you wish for today and may you shine bright like a star. Anna omukozi wa keeki, Anna omuyimbi, Anna omuyiribi, beautiful Anna, brown skin, kagamba Anna nkwogereko kibanange. Anna, happy birthday olunaku olwaleero my dear, may you live to blow more candles. Omukyala yobambi akola cakes ennungi ennyo era nga njagala okwagaliza amazaalibwa amalungi olunaku olwaleero. May you live to see your dreams come true, may you blow more candles, may you be happy, may you make people around you happy. Waliwo akafaanyi kebanyagala aka Anna ompe n'akashina naye tobumpadde olw'ensonga z'obudde. Kale so Anna, happy birthday and all our December babies, happy birthday namwe abakyajja mu maaso awo eno wiiki erinamu ba birthday bw'abantu bange era mulinde ngenda kubabonabona mbayisaawo. So happy birthday eri mwena December babies and may God give you all your heart desires. Kale awo nga tuvuddewo speed waggulu nnyo munzikirize ate obubaka bwa Patrick siwagenda nga siwisizaawo. Patrick agambye endigaze bannange mumuwe ku kimu eky'ekkumi obwavu bumuluma talina akasente ka Christmas ndiga mwena ngomanye subscribe ku church ya Patrick mumuwe kimu eky'ekkumi. So I want to really thank you. I'm so grateful mwena abaddeko okuva gye twatandikidde mpaka wano ngenda okubanga mbasiibulira. I am the king himself, that is King Smith. Genda ku Facebook page yange King Smith, genda wali ku YouTube Celeb Jazz with King Smith or subscribing waliwo ekipesa ekyalready subscribe. Genda ku TikTok One King Smith, genda ku Instagram One King Smith, gega amanya gangobere ngongoberera. Onakola leero nkoze ne Patrick Musumba Martin ku audio, Devi as my producer, side zero kula muna atala stories zonga stambula malidadi sana. Ku social media ya Patrick yabaddeko twali streaming live bali ku Facebook mwena mbagala nnyo. Then Scenic Media obaddeko kyali wange mukubi wa bifaananyi, thank you so much. Sabulamu ebifaananyi asangibwawo Mengo. Scenic Media oli wakabi nnyo okutumiddeko nnyo. Trisha Laundry nawe nkutumiddeko nnyo obaddeko nnyo with the family. Thank you so much for always loving the show and watching every single day. Mbade mutwalire engoye zammwe azoze ndabika fresh azoze ate nazigula nazikubamu n'akawoso. Trisha Laundry naye mumuwagire. So kale tubadde King Montage Studios enankulabye ku bitaala Harold Travel Consultants nabo bagamba bwe bali okutambuza ono nawe oba oyagala okubanga olaga atakumira mpeera bankumire mbagala nnyo. Bye bye.